Yes, thank you so much. Abadde batulindiridde, we are 13 minutes late. Yes, tukwaniriza nnyo nnyini ddala leero 15 mwezi ogw'omusanvu tuyingiddewo tufundikire week eya MWASUZE MUTYA. But first, happy birthday greetings to a few people here. Baby Ariella. Yes, happy birthday from your mom, Momo, from your dad, Jose, from Sean, Kyle, Kian, and Keith. Baby Avery there, bakwagaliza amazalibwa amalungi. Also, another one, may this new age bring you countless blessings. Happy birthday, Mariam. Bampadeke eryo Mariam, so simanyi kase kifaananyi kwekiri. Yes, also happy birthday, dear Sebunya Shafiq. May all your dreams and all heartfelt wishes come true by the grace of Allah. From Janet Kisache and the entire team, Bruno K, they say they love you so much. Brian Shafiq there, happy birthday. Lastly, happy 5th birthday to Celine Molonji Mayanja of Trainer Per Child Primary School, from your mom and dad in the USA, Mom Momo, Christian, Charlene, Theo, and Pasi. They say they love you, little angel. Okay, happy birthday also from me to you. Welcome to the show. We have another one, call him a comedian, call him an actor. He is here to share his story. I'm talking about Fun Factory's Frobisher Lwanga. Like I promised you a few weeks ago, I'll have him, and he accepted. He is here, Zefarida MWASUZE MUTYA. Yes, welcome once again. Frobisher is in studio, dressed in blue, white, navy blue, black, everything. Katago. Kalamachi. Yes. What's the sort of Frobi? Jevali. Gizako. Namam Jevali. Kalesebo. Bali bati aba Fun Factory. Balalu naye nga balungi. Ani asinga obulalu mu baana abo? Abaana abo ng'oggyeko Richard. Kale waliwo Richard naye waliwo abalala bakuba abantu tebabamanyi manya naddala abakyala. Eridalu erikola ku KFM. Waliwo Tindi mu sitaafa. Kuddalu kwalya kwatudde. Wabeerawo nina Veronica Namanda kugamba abakyala bo balaba abasajja naye abakyala be basinga obulalu. Yes. Era wekisaana ne babakkakkanya mmwe. Kubanga singa babaleka eddalu lyammwe ne lisukkuluma muyinza obbalinnyako bo ne tutabala. Era tubakkiriza bukkiriza kuba ffe we are gentlemen, we want women emancipation. Okay, Mami, tukwaniriza nnyo. So how are the little girls, by the way? Little girl takyali lito. Akuze alina emyaka 17. Wangi. Tuli bantu bakulu. Ate boy agenda kweza 11. Mwaga yalo okuzaako. System yaliwo nti twali tusooka kunoonya ziri ne tuzaako mwazifuna zawera tesobola kuwera kati anti mwakola kyabwereeri Katonda Allah wabakuwadde abakuwadde. Yes, bambi kati babeerawo batya without mummy. Bamanyira mbeera bwekyo weebeera omuntu waba akugambye nti time yo yetuuse tolina kyakukola naye twamanyira kyatukuba bubi naye twatereera. Kale ngwe bale kulabirira and enduring. Saala zammwe. Amina. Bakuzaalawa nze Lwanga ndi Wampigi Buwaya naye oli agamba nti ate nsala booda ate biki naye osala booda yaki simanya nti nange kyebagamba booda y'empigi ne Kampala ze tusala ne bagamba mbu oli weerika Gatuna naye okkiriza kuba oli mu Afrika oba jjajjaawo yeewaayo tomanya kuba saamulabako naye bayinza okuba naye ffenna bwe mu region eno tulinamu akasaayi ako akeeri era tuli baaluganda. Okay. So abantu babikugamba buli kaseera lwaki lwandabikayo ndowooza
Nenga gwe taata kakasa fe tuli baawana. Taata muganda wawu. Maama ye ayinza okubeeramu nga half. Ye tetumukakasa. Tumulekere. Ogambye mpijiwa? Mpiji Buwaya. Buwaya Buyaya. Buwaya. Buyaya mbadde ndowooza. Buwaya. Ku mikondo n'oyingira eyo. Munda. Munda eyo. Bambi taata yaani? Mwami bamuyita mwami Tom Lwanga. Yali musambi wa kapiira. Ya retiring. Sagala gamba ya retiring kubanga era kyabyenyumirizaamu. Ye coach waba member of parliament. Naye mubaka. Kale. Oba ye yafuna omulimu okubatendeka. Bambi ng'alabye. Omanyi okutendeka abantu nga bagagga kale nga balina ssente balina n'obuyinza. Obeera otyo omugamba gwe tereza embaliga. Okubatendeka kyandibadde awo naye okubafuna. To collect them. Yes. Bakuwa obudde bwabwe. Kati awo ogw'omulimu tegugenda muyita mu ngalo. Tegusobola aguluddemu. Ndoza kati yamanyi sisitimu yaabwe. Naye basambira mu liigi kyabo. Tebasobola okusambayo nga emirundi ebiri mu mwaka w'emyaka ebiri. Actually surprising. Babeera ne regional matches Dar es Salaam, TZ, Kenya, biki. Once in a year. Every so often, by the way. Myezi ebiri ne babeerayo nga trip 2. Kati ajira nakunyumizaako musambi kyatera omusumbuwa. Bo be banyumiza banne. Nti muzeeyi nga ali taafu konza ate mubadde mwagala kola ki. Era abo tebabakwatisa kisa. Ate maama ye mukyala Harriet Lwanga. Gwe bamanyi nga Sabrina. Why did I forget? I've always known that one. Your mama. I've always known that one. Bambi, how is she? She's fine. Okay. She's good. Nakomo mulaba yali ankwasa award twali wano ku Serena about shortly before COVID. I think it was 2017 or 18. It was something to do with waliwo diaspora bali basima Ugandans abalina bwe impact nze. Yes. Bambi, that is the last time I saw her. Nalindudde n'akaseera nga simulaba. Watabeerawo. Yatema. N'atulekera katemba waffe baali batumanyiizizza Akawungeezi naye batukyayira ki? Si kukyawe ebisubi olina kasita olyako bino n'erigenda oli eyo. Nti kati tesobola kuliira mu kifo kimu. Okay. Yes. Omuyise ente. Ngambye ne wabeera ente kubanga yanzaala yampa amata. Okay. Kale. So empiji ejo wakulira oba gute wamanye nayo nedda owulira bwolizi batuzaale eyo naye era ngendayo nina nensiibayokko nentegerabo okukyalo biki naye nga okuzaalibwa twazaalibwa Nagulu flats awo baana b'omu kibuga ate tutali ba mu kibuga bazisaanyaawo flats zibazitema wali Lugogo Nagulu Medical Center kati walingawo flats awo ku remand home opposite remand home zaali zikaddiye nnyo West nedda munnange ebintu bya bizinesi bino nti ate baleese investor abuze ate bino ettaka lye balikaanirira Nagulu nakawa ewama zaali nkadde nnyo ezo flats bambirwa kuba nti project ya taking off zaali zikuze kati zeetaaga okujja mu kibuga negamba naawe kwoli kwabo siriiko era wandibadde nange ondaaba mu kakiiko nga bankunya naye nga zaali zikuze naye era bandi tutereddewo kati myaka giisi simanyi nawe mmwe babasengula busenguzi batugobanga nsanafu njukira bayangu otwala abantu ngoga project etandika kiro ekyo okuzimbibwa katugambe enkeera leero muveemu naye mwateekawo resistance ate nga kuliko kibooko osaaga n'emmundu nga mwekubira nduulu naye paka kati oyitawo nga kasiko era kati tewali kyakkola naye tulaba kati akugoba yakuwa ekkubo kituufu singa mukyalimu ebyo dilapidated structures naye ngaera tuli mu city center
Todda mpigi buwaya nedda ongendayo naye ogendayo lwabizibu si wabizibu kubendayo kufuna ku mpewo zeeyo. So how was it like growing up in flats? Wow, it was a communal kind of thing. Ebiseera bino abaana b'ennaku zino tubateeka nnyo mu gate. Bambi apartment nemusibira omwo okitegeera actually nze mbayita the apartment generation. Yes, naye lulinga kwegamba obeera flat 1 2 3 4 5 mwena mwemanyi ne mutabula ekyalo kwegamba. It was really nice. Really nice. Olumu ali bameka mu abaana? Tuli baana bataano. Okay. Ogamba ffe oba mu flat? Nedda ngamba mmwe aba mami ne daddy, your siblings. Tuli bataano. Okay. But you're the only boy? Yennyabo. Bambi. Ate bambi. Hey. Lwaki? You survived. Bali bagenda kola. No, you survived being a boy girl. Oh. Twanga wavaamu. Osanga omulenzi akuze n'abawala bangi nga yeyisamu alimu oluwalawala lungi. Walusimatuka. Ndowooza lwakuba mu community mwalimu abalenzi. Yes, that one as well. Okay. Yep. So bonna gwe wavaamu nga Munakatemba? Ogyeko of course mami. Namuzeeyi Munakatemba lwakuba tebamumanyi. Yali agizanya? In real life. Wakanga ndowooza kiyitirira? Munaye. Ebiseera byeddanga muzeeyi wayingira mwena mudduka mu kakoona n'alaba amawulire ge mwene mwebaka naye kati omwana akugamba sooka okyuse ojjako kyanoyo byolaba njagala katuuni simanyani. But it was a beautiful upbringing. Okay. So the kids go Munakatemba eka? Yes. Oba nabo balina Katemba abo oli owaabwe ow'ekisirize gwe batakolamu ssente. Si mulimu gwabwe yanti bamukusalawo mwesigaliza ababalinaanyi be bamwenjoyinga ate free of charge. So wasomerawo? Primary natandika katandika kindergarten, Safari kindergarten. Mwasoma kindergarten nga muli bato? Byalingawo. Abakulu tetwasoma kindergarten. Muyitadde keya. Aga mutwaleko ewa mukyala Kandazi. Mukyala mulunzi simanya. Abasomese ku bipande. ABC 1 2 3 A E. So kindergarten Safari kindergarten. Nengenda ku Buganda Road Primary School. Nenvayo nengenda St Savio Kisubi. Nenvayo nengenda Ekasasa. Waffe Masaka. Yewamwe. Okay. So kati oli muna Masaka. Naso senera ngo oli ku lw'empiji ku lw'e Masaka. Kale eyoloosi naye era si nnyo okakkanira wagenda e Kasasa. Naye mwaka gumu nenvayo nengenda na Masagali. Lwaki mwaka gumu? Owaayi eddalu bangoba bayite bansobola. Tebayinza n'ekisubi baleka bakufuutula bufuutuzi. Namalirayo P7. Wagendayo ng'oli mu class P3. Nga wawangaala wali ayite binakula. Ate ebiseera ebyo byali bya kibuuku. Newanda bayite bayinza kuteeka mu their senior version seminary. Wali tosobola? Babulaza bazibu nnyo. Ke basobola? Naye nga wali okisobola? Si ku myaka egyo oba olowooza bintu birala. Ku ddalu lye wayina abazadde tebakirowoozaako? Nali muntu wa church. Beera mu church kwaya kikusaba buli kanaku. Wali muyembe? Walina eddoboozi? Eddoboozi sirina. Okuba eŋŋoma instruments ezo nga byenkola. Okay. Kale katugende tuwummulemu katono wajja ombulire ekyagobye Kasasa. Tukomawo tobaawo tulina Frobisher Lwanga musajja Munakatemba oba kazanyerezi. Tobaawo. Okay, thank you so much. Tuline Frobisher Lwanga musajja muzanyi wa mizanyo ne comedy ate nga azanya ne movie. Wa mutawaana?
Ngezaako. So over St. Savio, wagenda Kasasa? Kasasa, 1 year, nenvayo nengene na Masagali College. What happened in Kasasa? Ebiseera ebyo walingawo bakiyita bakya nyinza okukyogera oba there was ngakiyita a stigmatization of sorts. Of what? Because it was a boys' school, single boys, nga waliwo homosexuality. Kati nze nali ndabika different. Waliyo ine enviirizo even then? Zaali za kala. Nga ndi mumpi ndi kyeru nga ekijuujulu kwegamba. Sookooleke waliko omumpi? Nnyo. Ate ki ekyabaawo? Wali okyakula anyway? S1 oba muwogo twalya muwogo mungi omubisi. Muwogo akuyimpaya. Kyolaffe n'ennaku zino tuli bamu. Otambulako ku street olaba onaasanga abawanvu abawera. Waliwo abeesigaliza obuwanvu. Muwogo gitutuulidde. Omufumbe oba omubisi? Tulya mufumbe. So ekyo ne kibeerawo ne banteekamu be baagoba ne ŋŋamba kale. Sookooleke. Buli mwana yali yeefaananyafaananya obulungi oba yeefaanyiza different baamugoba. Yes. But ekyo sinenya muntu. Abaana baakuwaayiriza? No, sikumpayiriza bo balondamu ne bagamba bano bayinza okutuleetera ttabu. So baagoba baana bameka? Twali bangi. Kati nga ku dismissal of letter bataddeko ki? Abasooka kuyita muzaddewo biki ne bamunnyonnyola ne kiggwa. Baatuddiza ssente ze naye twali tuzisomyemu. Did you not get bothered about the decision? I did. It bothered me for a while, for a long time. Bothering is not the dismissal, but kyebakutaddeko. Yes, because it hurts nga omuntu wa kuteekako ekintu kyotali. But later in life so joining Namasagali wasn't hard that time? Well, balingayo ba Namiro, ba Father Grimes, ba Kwezi Kaganda, so it was easy. Engeri gye baali bakola ne mami. Wamma. Okay. Bagamba omulalu waffe mumutwale eyo. Katumuleete eno. Naye nga element ka Katembo Radio kaina? No, surprisingly. Okay, try to kolanga, what are they called? Drama competitions, masomero, the school plays and whatever, but Sigo mwani ya standing nga out ekiri awo. Sagala kwewaana naye nga kale bampa major lead role. Naye nga so mu bufunze wali wa tabu. No one takes a lead role nga tamanyi byakola. Bwemba bwengambye tugendera awo. So nene Namasagali ate ne kiyitirira. Okay. So wali osoma bino ebya nomo? Science, physics, chemistry. Chemistry omusobola. Anti bye twali tusoma. Naye nga wali obisobola? Pendulum, notabula chemicals, neweyokya noddayo no. Equilibrium. Was it your kind of subject? Hell no. Nali muntu wa arts. History, geography, yeah. Okay. Ne economics ale kate yaliwo. Ebintu bya math binzibuwalira. Up to now. Era ndoza ne sente zo bantu balala bazibala. Manziba. Gwe mitwalo ebiri gwe nompa changes n'entambula. Tobalamu. Mba manyo nkwesize. Nina kutuuka eri ate ompanziriza gundi. Naye nga tisina kyakukola. Buzibu bwange. Kati mweno economy okola otya? Mweno economy tukosa kadi. Maama oba kangambe kale chipa. Omwana ono ali mu kirasi. Hati bintu bya digital. Batugamba covid yali sente biki kati. It's a card. You swipe. Or you press these buttons. What is your hashtag? For dating. Butuva nonterayo. Kikumi kyokka. So by building a new it was talent accidental. Namasagali used to have productions every year, the Baleta Theatre. So Mr. Kwezi Kaganda yalinga director. Kati ngaba casting ze muntu mulala. To do the lead role. Omwami oyo nagenda n'alwala.
So he told me, come and help me read the script. Hadi nze nakwata script nenyisoma munaku lumu nembikwata. Nanga tukola rehearsal. Kati agenda okulanga byenkola tebyanjawulo kuoli. Father Grimes nabira nagamba katusigaza ono. Ever since then, I've never looked back. Ngongane structure yali ekijamu ko ngai wali kivubuka kito chimpi kati aotenga enviri za tinti. Ni lwaki wali okola tinti? Si nze. Kati nze nali I used to swim a lot. Kati ngamisere ebyo enviri oteka mu hair glow. Obuzigozigo obukola curls obwo. Kati nga uliwowuga chloroquine atabula chemical. So what was he relaxing? Kali. Oba olimu olukyotala nze simanyi wajjengu awatuufu naye tujja kutegeera. So wali kivubuka kikyotala kati noonya obukyotala buvaawa. Mami Sabrina yes mweru. Okakasa mweru ndaba nga atali mukyotala. Oba maama we jjajja gwe njagala okutegeera obulungi. Tomulabangako? Okay. Jjajja yatuwa obukyotala. Jjajja ono tumunoonyerezeeko nnyo. Kyetuliko. Okay, so walina ebibiri ebyo biri kali biki. So standing out again, ever since then uli production ebeerawo basooka kuteekawo kyange. Okay. So kyakutawanya nnyo ekyo eky'enviiri eziri bwezityo eziri tinted? Nedda nnyabo. Because amasomero galina strict rules about hair. Olaba otekangamu ka French cut nagagenda okaggyeko enkoona zonna twagala nga tuziraba naye nga for some reason nze ekyange kiyitawo. Okay. Ate nga balaba oli kikyotala. Omanyi even up to now abo abaana abeerwe musomero bagamba bo bakuuma enviiri zaabwe abala muzisale to 1 inch 0 inch. Maybe ziriko gundi ebintu byabwe. Culture zaabwe zirina ebintu byezioba treasuring. Yes. So you played that role very well. Very well. Okuva olwo tewaddirira? No. Which other musomero things did you participate in? I was lucky enough when I finished my senior 6. Ebiseera ebyo walingawo British Council and they had a very strong drama section. So as the youngest ne bannonda ne tutandika okutambula awo mulagawa South Africa, London. Kagago nnyonyi za keera zalingawo twazirinnyanga. So from then on I just si kye nali ngenderedde okukola nali njagala kubeera looya munnange. Kikizibu awakanaki looya ati atamanyi bala ssente. Abo abantu engeri gye baagala ssente kati bo babala ssente baziba bali bateeka mu account. You wanted to be a lawyer? Yes. Seriously? Yes. Okay, your dad ne mama kubanga abedda abo balinga balina influence in what their children become. My dad actually I think wanted me to be a footballer. Did you have any football in you? I did. I was actually very good. Ngambera mu school teams and whatever naye ngekitama ba opponent nti wenkusala nze nja kuseka. Kati oli obusungu ayagala kukuba amagulu. Kwegamba omala omusala gwe noseka omuleka nga agudde n'odduka ate n'omugamba ompulidde awo naye nabanga ebigere byange nkyabyetaaga nenguvaako. Balinga bajja ne bakuba ekkuuli. We had the match once omwana school team ne omwana n'akuba goal kati kipa yamuyingiza amagulu n'akamenya. Nelimenyeka ddala? Yes. Saawo we nakoma. You got out of football. Yes. At what stage? Nali mu P7. Tetuyinza kuba sure nti wali good. Buuza abalala. Ngani bali ba obi benasoma nabo tumenyere kuba obi tebaatuukayo eno tebamuyinza basanga batambula bawumula. So yes. So ate mami yali ayagala obeere ki? Mami yali ayagala nnyo nzanye lawn tennis because yali agamba football is a team sport, lawn tennis obeera individual, so everything is upon you. Teamwork nganda bayesinga. It depends. Oba you were alone as a child? Nedde embeera ndoza engeri gye nali omulenzi nzeka. Yes, but also it's
dependent on the rules. Tennis talimu mafandali manji bichi okola chichone chigwa akapiira eno training timu gisudde kugamba pointing fingers nyingi okukakana bona no bagamba okay you will sit down nedda nkyabikola in my free time. Simani tennis ono lawn tennis ne cricket ne cricket namuzanya ono wabagagga. Yes. Si golf. Golf. Hanti kasitokigede wabagagga yeto natuuka. Okay, so okuva lwe watandika to traverse the world ne bakunoticinga. Yes. Then ne batandika okuwa n'ebintu ebiri serious professional. Yes. Kati joining ate Theatre Factory? Theatre Factory. I didn't join actually. I was part of the founding members. Okay. Nze mukulu Luswata Philip, n'abantu balala mukyala Deborah. We came together ne tugamba lwaki tetukolayo team esobola okukola kids plays. That was the initial thought. Tugende mu masomero tuzanye kati nga wono olaba give period and labon ne set piece. Yes. The folklore stories chitwan bani wezityo bitwasomangako. You bring it to reality. To reality. Being a son of a woman eyali mu limelight. Kiine engeri gye kyakuyisangawo mu buto oba abaana baali tebabimanyi? I tried so hard okukikweka. Why? Reason being nali njagala kukola my own name. Abantu they would want to write, not saying everybody, but my opinion is I would want to build my own reputation or name. Yes, it's good okubeera nti but as a little boy ekyo oba tokimanyi? Oba tokirozaako, but at the end of the day, yes. Chikuyisawo to some. Ondabikira okubinga ejjoga ewali kampi boodi. Nakira waga gwe mami wange omumanyi gwe. Ekyo nabiteekangamu. You see what omumanyi ngende nkulope. So wajjangako naye nga agize okutraining oba okuzannya nga bali ku Excelsior Bat Valley eyo. Wamwegombanga. I would love to do that. Did you ever like the stage ng'okyali mwana? I liked waliwo era nga ngambye mukulu Kwezi Kaganda yakolanga Inspector 002. Kati nga I really enjoy his wittiness, his craftiness, his comedy in all the sense. So ngoberera nnyo ye ngamba one time. In fact namugamba one time ngenda kubeera nga gwe. But eby'abaana abato. Wagoberanga oli okusinga n'egundi. Ne mami. Ebyamwe bibeera serious. Mwamwinako engeri ya relationship? Ne Kwezi. Surprisingly we grew up in the same neighborhood. Naguru. So twali twemanyi kuva dda. Okay. Yes. So mutandika bajipiri ne labongo. Labongo tutambudde. Kati mukyusa mutya to transit into comedy? That was another facet we decided to try. Biri byali tebitambula? No, ate amasomero gali tegategeera maybe the kind of way we're trying to do it. So netugamba katugezeko comedy. And netutandika comedy shows, TLC, bichi. Mpola, because then tewalingawo the known ekiriwo stand up eriwano comedy eriwano bichi. Netugamba abantu bakola drama, stage plays. Katugezeko tulabe comedy if people can appreciate that. So God willing natukwata jako nekikwata byasigala mu ngero kati. Okay. Yenga day one when you started to try it out, kintu kye bali tebamanyi. Yeah, it wasn't the known. Response. Yeah, it wasn't known. It's hard. Omuntu wagamba okikoledde emyaka 2 gomulade nojja noyagala okuteekawo embeera. It's hard. It takes time. And people didn't know that genre. Bali bamanyi stage play film ebyo. Comedy. Alabo omusajja yeeyimirizaawo ayogera yes atusuubira okuseka. Actually comedy was depictive of bantu nga ba dikula nti oyambadde makeup. That was the presumption of comedy. So until we had to reinvent. Okay. Oyimirira buyimirizi wali? Noyogera ebigambo. Okay. Ate bu skits.
temwabutandikirawo? No, it was actually short plays. Skits chajja luvanyuma bwalinga bu story nga tuluka nti gundi tata wa gundi gendo we bityo. Then eventually netugamba, okay, we're giving a lot of time to stories. Let's break it down, segment it. Part 1, part 2, part 3. Yeah, skits kata wezajira. Okay. Mchukubo nemutuka, you're a founding member with Luswata. Who else? Simon Beskalema. Simon yalitali eri. Kugamba story yaffe mpanvu. Oba yali akuba wabiri? Nedda, yali tanaba kutuuka eri actually, which is yasoka va wammwe n'agenda eri. Nedda, yali akola bintu bye birala. Yes, he was doing some other stuff. Naye kati ffe twamuyita ne tukwasaganya ne tukola ekintu ne tugenda ku show one Christmas and sijjukira nalinnya. Naye twakola show nga temuli abantu ne bagaana okusasula, tupangisiza ebyuma. Sente ne tuzimalawo. Emayanga nzijjukira. Mayanga nkiwulirawa. Saidi zeeyo bagita pass 0 bwe n'ogenda eyo. Okay. Ne tukola show, abantu ne bagaana okusasula entrance, ne tubagamba yingire kuba music twali tumuleese. Enkeera ne tuddirayo ku pick up y'ebyuma. Bambi nga ne transport abalinyisa special hire. So koleke. Mwali mu anticipating abantu bameka. Being a festive season, you would expect ab'omukalo bajje bakuŋŋaanye. Kati ekiri kyekugambye, they did understand the concept of comedy. Bali tebakiwuliranga. Mwe bwe mwali mulanga nga mubagamba ki? Tulina comedy ne music. Naye ndowooza abasinga kutegeera music. Kati ne bajja naye nga tebayingira. Kati ng'ate bakimye ki? Music baba bawuliranga ebidongo. Wakuŋŋaana zaavugiddewo nga bumanyirize. Ate mwali mukolanga drive ne musula bu flyers biki. Naye nga tewali awaayo nga ssente okusasula meka? Oba 10. Naye nga balimba abantu mayanga. Kati bali developed. Mayanga 10. Nga tetujja ddubawa. Munnaye. So ne mubeerawo nga mwegeya. Muliraani olwo? Ne Luswata ne ba Simon abo ne amanya agamusagala gamenya naye kale. Naye nga baali babamanyi? No, we were not known at the time. Kuganda mwe gwabasinga. Kituufu. Naye okugezesa experiment. Kati munda temwayingira muwadde? Bayingiramu batono, oli aleese muloodi aleese omuntu we atuddeyo kasoda batunga 10. Netwegayamu ne tugaana naye abantu bayingire. Naye bwe mwatukozanya comedy baaseka oba baali bagaba wati? Tetwabizanya. Mwakuba muziki? Muziki. Kibazina. Yes. Bambi. Naye ng'eno amaziga? Anti omusana gwayase dda mu nsawo kati onookikola ki? Wapangisiza ebyuma, traka, simanyi owokusula. Venue. Luckily enough actually venue bagituweera bwereere. Kati nemwekemba nga tuteeka ebyuma byaffe tugende. Kampala mwatuka munyogoze buli omu yasibirawo. Twatambula misana. Twasulayo ne tutambula twasula na muhoolo eyo. Temulidda mayanga mu bulamu bwammwe bwonna. Pozi nga hoolo bagitereezezza. Mwali mu bookings we munaasula naye temwatawaana? Tetwatawaana. Sente nga zituweddeko. Ne tusula mu hoolo. Mwavaayo n'omutwalo gwammwe gumu kuba baali bayingirira 10. Ata so tewali sente, nothing. Abantu b'emayanga nga tetuli basonyiwa. Twabasonyiwa. Nze segenda sonyiwa abantu b'emayanga. Twandibadde wano. Ebe batuwe ekkubo. So bwe mwadda temwawulira nga maanyi gabawedde nkakati? Of course. Obe walla you were welcomed? Not really, as in that was a learning experience actually. Because you don't expect to. Yeringa yali show yamwe outside Kampala? Yes. Maiden show of this team, Theatre Factory. Kati bwe mwatuula wansi ne mugamba so evaluate ne tugamba ati kati tutereeze. Where still I remember twali tutute set piece as in one of those plays Gipiri and Labong.
nga mugitute mayanga yanga si abantu bemayanga yanga mbasonyi nedda ffe twali tukoze comedy eyaffe tetwateekako nti gipirira nabo naye nga mwali muli radio bazanyira gipirira nabo nsonyi abantu bemayanga tebalina buzibu obuzibu bwaffe but anyway it gave us so that is when you gave up on those set pieces. Yes, kuba n'amasomero it was hard for them to accept that kind of experience. Netugamba why tumenyerekera bwerere, let us do something different. So we ventured into comedy. Mwegatiddwako abaana abalala batandise okujja baveero bani babuju bakansiime theatre factory netutandika ate nemukwatayo bakwatirako abatuuze bambi abantu babawagira twabawagira. So then the breakup comes in. How many years later? Hey, 15 years ago. How many years later? I think it was about 6, 7. Mwali muwanga. Twali tuwangadde. Kati kye kyaba kyange gwe nga founding member bali be mbadde nkyaza bajoyininga luvannyuma bayinza okulaba ebyabanene tetwabitegeera tetwalaba tugamba tugenze buli omu n'anoonya enkambi buli omu agamba sente but it wasn't money. It wasn't a money ideology. It was a misunderstanding, a miscommunication when you chiteka. It's ideas kati ndoza zali zitasoka expanding you can't keep something in a bubble. Yeah. Nga onozala omwana n'akula. Yes. Nga n'abantu babategedde sente zitandise okujja. Ekyesente sagadde kiteka. Tekiyinza butaba. Nga get collections tuziraba naye wa mupokete tuziraba. Kati because business company ebe ekola bintu birala. Inekosa amazi. What kind of miscommunication can be there? We are going to rehearse at this time and then they don't show up? Or you didn't communicate to them and you expected them? No, I'll tell you for a fact, when we started doing comedy ku TLC, we would get 3,000 shillings. The whole night? Buli muntu. Oh. After entrance and whatever. So, 13. Naye 13 lwakuba tukoledde mu bbaala woozireka. Then noddayo eka. N'olinda next Thursday. So progression, okay, sente kibeeramu saagala kiteeka nnyo ku sente. Progression comes about nti tutaza okufuna ku busente. Tukose projects za Mirinda Rifiki, Pilsner, biki. So sente bwe ziri. But like a company, you'd want to buy certain things, music system, computer, office, biki. So expenses zibeerawo. Naye omuntu kyerabira nti of course amaaso g'omuddugavu gali mu ngalo. Kyogambye nti esente tuziraba ku gundi so lwaki tezidda wange. But company then ejja kugwa. So expectations are nyingi of course. Okay, mubana. Asenga balaba amanya bagakoze out there. You know you can have a name. Yes. Nenga likuwanika nnyo nenga bw'otunula mu bw'otugamba lino erinnya linga saati kati. So ne batandika okuteekawo embeera. Yes. But it was more of ideologies, not money. Okay. Kati naawe founding member n'ogenda n'abapya. Nasigalayo. Okay, breakup weyaliwo saaliwo. I was not in the country, unfortunately. So they didn't even let you. No, nali mbisoma. I would read. But when I came back, I decided to opt okuddayo eri. Naye ate eri nga kyebakola is totally different. So nengamba kale, let me do 1-2 shows eno. Ndabe we taking over. So nensigalayo. No joining bamusayi muto. Nendoza mwenna mwali ba shareholders. Yes. Mweno the Fun Factory. Yes. Okay. Olongani abaleadi nze. Buju oyo kasajja ata kasajja ka buju kae kagamba twekaliisi ako sinza byogedde nga bega fene Richard. Surprisingly receivable. There were other elements. Zizinga tasobola bambi kisebo sajja oli wa pole nnyo. Okay. So Simon yareka theatre n'agenda mu Ebony's. Yes.
kati oluvannyuma nabeerayo for some time n'akomawo back home. Yes. Okay. So how is it like ng'oli ku stage? You're one of those very funny people. Nga ne bw'oyitawo buyisi bw'oti nga tolina kyoyogedde. Oba omaze actinga your role. Thank you obanga wolowooza. Bwe ndaba era bwe kiri. I mean it's the same way. I mean Sagala Kali, how is it that you're so calm and collected when you're talking to other people? That is the one sirimu katemba. But this is art. And then the car in studio, tuli babiri, tuli mu mboozi ndagirize ukitegere. But it's the same thing. Ne wali you have to project to abantu olina okubajjamu enseko nze wano simanyi oba nagiye bali batulaba. Basika. Gwe tobabuuza nti gwe tewasese. Ate mbasangewa. Tebakuweereza bazita comments. Feedback. Tuwomulamu katono. Frobisher Lwanga gwe tuyina katumulemu katono. Tukomawo. Musajja muzanyo wa mizanyo, muzanyi wa comedy atera azanya movies. Do you remember what your favorite skit on stage is? It's really hard to break down because there are many, but one of the few. I came to Dixon to take Dixon's daughter's hand in marriage. Ati njogera oluzungu lungi nnyo nva America. Osibye balance. Nga totezenkanankana. Dixon tabitegeera is not comprehending. Kati naye kyavaamu nga bimusobedde. N'ateekawo eggambo. Nga lyenkana litya obunene. Lyali zitto kuba skiti we yakoma. Mwena ne mutalantuka ne mugweri. Teryali ku script. No. Show neggwa baskiti neggwa skit ne show nebigwa ng'abazanyi baseka. Yes. Audience eseka. Yes. Ne mutakatenda. Yagamba very much come next week. Yagamba tuli kumpewa. It was that bad. Tekiyita mukama. Obusungu yabujjawa. Yagamba one day yagamba ekigambo yabanyonyola kivudde. Nedda kwegamba namulagako. Nemutekeramu bikifule yabe kati mu busungu obungi nga tasobola kuddamu bigambo mu luzungu. Naye nga si mwali muteeseza. Skit yali kati abata bakoze bubi. Were there other skits coming after that? Fortunately it was the last skit. Oh, okay. Shonegwa abantu ne tubasiibula ne tugenda. That is one of the most memorable. One of. Ani yali muwala we gwali otwala. Simujjukira namujjukira. Nezizinga yabaaki. Munnange Katonda yamanyi kuba ekyo ekibuuzo I can't answer. But he's a very brilliant man. Very brilliant man. Okay, how long does it take you okugezaako okwetegereza script yo n'okumastering a skit before you go on stage? Because we've done it for a long time, experience. We twatandikiranga tulwana nnyo okujelinga the stories. But now our chemistry is so binding nti ojja kungamba bugambi ekigambo and I'll pick up and we'll go for it. But it takes experience as well. The chemistry yo buli omu agamba nange njagala kubeera artist, I want to be a comedian. Netubagamba mujje. We don't disrespect people. So jangu olabe. But it's not easy okutujoininga because tubadde together for a long time. In terms of execution, it takes, well, we rehearse every day. So you bring a story, you get the skeleton, gugenda kola kino ojja kubeera bwoti ojja kubeera bwoti genda. Buli muntu ekintu kyakiruddemu that they know what to do anytime. Yes.
Okay. Yes. Naye temutera kubeeramu nakwesojja okwo. Your team has been intact for some time. It's just like a family. There'll always be disagreements. There'll always be fun moments. It's just like a family. Actually, we're a family. So. Mutagala munene muterera. Netuterera kuba twemanyi. Yeah, oli wakola obubi omugamba ne kiggwa. It doesn't need to go on. Omuntu ayagala okubeera fine comedian. Akola atya ateka kuba kibi. What makes a very fine comedian? Unfortunately, you have to have a funny bone. Funny bone? Yes. What is that? Omuntu X factor. Because tojja kugamba nti genda ku stage osesa abantu. It's really hard because if you try to do it, if you overdo it, then you'll become fake. So you have to have a funny bone. 2, you have to read. You do reading? Yes. Reading what? Anything. Because comedy is about life. Or should I say drama or music? It's about life. So I'll sit here with you. So you have to read, you have to observe. Okay. Yes, your surroundings. No kubera in the know what's happening. Yes. All the time. All the time. And then you have to be patient. It takes a certain understanding of human traits to execute comedy. Okay. Understanding in that sense, or understanding. Wait for the audience to accept you. That as well. That as well. Because abantu bangi bajja kujja ku stage and they'll try to be funny. Nechigana. But it's because the audience reception. So comedy station is very no guam. It has to be your lifestyle. No, not lifestyle per se. Or you know, a funny bone. That is a given. Now, when you're a banker, you'd have to have some kind of mathematical understanding. So it's the same thing. You have to have a kind of interpersonal communication skill. I tell also about your tendency, yes. But it's you. It's you. Yes. So that is what is happening with you guys. Because I remember Richard is my OG. I mean OB. Yes. Twatulangana ku deski mwaka anako. Kalya muwogo wange. Richard nga twali tusomba enku. Nga tuzijja mu kifo ekimu ziteeka mulala. Ayina ekigambo kye yayimba nakayimba. Nali nkajjukira ebiseera kati kagenze. Sajja muzibu nnyo. Ng'ayogera ekigambo n'asirika bw'ati teyali muwanvu. Abo banyo abantu we bati babeera batabu. N'asirika n'abeera mu kitabu kinne mu fenseko. Ng'alinga nga talina kyayogedde. So it's natural in him. Era seewuunya okuba nti he is where he is right now. So kusoma, you've been reading so much? Not necessarily. Saga gamanti somnyo nnyo kuba nani badde nazi PhD. Ngamba okusoma novels obutabu. Yes, you need magazines, self-help books, whatever it is, anything that you can read, because kyosoma kyonna kiba kigenda mu bwongo, which you can use mu skits or execution ya comedy or drama or music. I also think it depends on what kind of audience you're targeting or what kind of comedian you want the public to perceive of you. Because you know abantu benda bangana alabika takwatanga na wadde ku novel. Good dad, rich dad, good dad nga tagisoma nga naye abeera ku stage n'asesa abantu n'addayo eka ng'ayodde omusingi. So yali born guba mukisa. Ayinza kuba yali born like that. Yes. Naye nga teyayongerako buntu bulala. It's always a learning experience in this industry, yes. I can imagine standing there by yourself. The startup comedians, both they have it rough. Kati we can play off each other because 1, 2, 3 people in a skit. Omusajja kye nakuwonera mu Kisalvador esho yakye yawombokolo bayi yasookera ddala yatendedde nekikuba ekita ate mu luzungu osaaga gwe n'okomedi w'oluzungu. Language also matters. Luli baali bagamba bagundi bawemula ebyamu ebiri, so language also matters. Yakuba ekintu. Okay, so omwana ayagala okuyingira comedy akimanyi
si byakugamba nti njagala Frobisher bino bye batera okugamba I love Farida so I'm doing Mascom because of her. My friend, ojja kutomera. But omukisa gulizo okukwata tegusobola emukisa nako mukusaasire nga tolinaamu katemba in you at all. Kati kiringa nganza okungamba genda okole stand up comedy kati nahanga ntandikira. You can cut you MC. How? Cut you MC. Choga buli MC mulu comedy. You. I can't. It's about just taking the element and obongo bwino kubanga bukola nnyo nti when you notice this joke is not funny, you have to retract, no take away. I think or you retracting it in a way that it's connected to the jump from food to animals in the zoo instantly. True. You always have to be on your feet. So comedy tubayita bakazanyirizi banakatemba naye kubonsesa n'ogamba kati gwe obankugambe ngasasudde meka anti bwe buzibu. But you guy, you make me laugh. Ne kati gwe Frobisher ne bwota making ne bwota yogera okola because what omugamba how are you nga bwatukanga agwe omubuuza how are you n'otambula. Okay, so comedy teri mulimu mwangu actually kyogezaako okugamba. No. So you've been doing this for how many years? Kangambe 20 give or take. You can't even remember how many skits you've acted? No. Which character do you love most? Alwo skits ze tukola ez'abatamiivu. Wabula oli mutamiivu. Onyumira obutamiivu. Simanyi bane mu real life bw'oli naye onyumira obutamiivu. Ezo zo nzaagala. Simanyi bw'obanga bakwadde that character obeera nga osuddemu. Fenna tubeera sober by the way, which is funny. All of us tubeera sober. Like we said, experience. But watch Manide, you can relate within the situation. Okay, is there a moment you again and now when you go ne bikulemerera nga lulingo JK gye mwali ne? There are always moments. I mean there are always moments. And it's either I think it's a blessing or a curse, but I think it's a blessing because fetukola improvisation. We do not we have a skeleton, but byenjogera ku stage biba biva from my head at that moment. Yes. So there are bound to be moments where you misfire. Bibao nange script in Tawanya. Actually, even recorded shows in Tawanya. I'm so used to live. Yes, so it happens. It happens. There's no escaping it. Okay. Is there also one that you felt that I underperformed that badly, that even the audience was disappointed in? Oh yeah, there are many times when it happens, but you beat yourself up, no evaluating, no gama kati kanzireo nterize eddako. But they're there, definitely. Oba oze omuntu akunyiziza, I mean the external forces. Ne personality yeriete. Ebuzaabuza. Obadde oyagala eyange ebireeta kubanga zesaagala ogamba nti ebuzaabuza ng'omanyi nga kuba buli kimunda bwokisobola kati simanyi watuufu w'omwo simanyi kubanga ndaba nga ali shy n'ate toli very shy very quiet person. I only speak when I'm spoken to. Obeera mu kasonda. You love observing things. Yes. Okay. Ne waka. Weren't you? Musajja mukakamu. Maybe it's because upbringing. Upbringing. And okubeera omulenzi nzekka. So I secluded myself from the girls. Yes, kati your separation. But being the only boy nga neyawulako. So bobeera off stage. Abantu abakula abebuunya how you do it on stage. Jogezako gamba. Yeah. But you have to separate. The other one is a job. Okay, it's not a job for me, but this is personal life. So you have to differentiate. Twagala muntu akusange mu parking. Madam Farida, because the way you carry yourself. So acting, yeah, wow. Movies. You've acted in movies. Not so many, but a few.
Like tezaali wano. oli muze Hollywood naye omwana online nga tuli bamusetaza the first Hollywood star on set. Nedda nnyo sizaawa wano. Wazanya zaawa waliwo gye nazanya UK but it was a low budget movie. Teyatuuka nnyo eno. Teyatuuka eno. Endala movies si new but series yes. Okay. Series ezamu eza Fun Factory. Outside the realm of Fun Factory. Okay. Oli mu nali mu Mpeke Town. Mpeke Town. Dyomanya I'm not a TV. I don't watch too much TV. Kati awe wali obuzibu. Mpeke Town. Mpeke Town. Bani abalimu abalala? Bangi Abanauganda basinga. Okay. But twatandikira mu Center 4. That one I watched. One season then tugenda mu Makutano Junction. Makutano. Makutano. So ate Makutano yantwalira ebbanga ddene kuba twakola seasons 15. So ng'ogenda n'ogumba eri? Myezi 4 buli mwaka. For how many years? For those 15 years. So oli ofuze muna Kenya? Anti nze kugambye wengwa gwe simanyi kuba kati neeri bali balooza ne muna Kenya. Kuba obafaanana. Come to speak of it. Obafaanana. Ate nga ne bw'oza asala border side eri era bagenda kuclaiming. Yes. Ffe twakuta nali bawangule. Ne mu Africa. East Africa. Kuba ne Congo sinaakutuukayo naye njagala kulaba. So recording Makutano Junction ani yakuyita? Era still mukulu Philip. Because twali tukoze Center 4 together. Kati Center 4 was the birth child of Makutano. So the character gwe replacing yafuna obuzibu ndoza he grew wings. Asala sente ndoza biki yerimba nti kino zenze kanza akisobola atuuse. So Philip nagamba ba producer nina omuntu gwe manye nengene Nairobi nekola audition bampe ekifo. Katoli nagamba naye akasajja akana Uganda kano kavuddewa. Ate twali nze ne Philip feka. The only Ugandans, yes. Apart from the editor omukyala. Then eventually ne kujjako mukulu Isaac Mwawu to joining. That was later. So twali basatu. Okay. Kulika, thanks for representing. Tugezaako. Okay. Ate local series. Local series Mizigo Express, but I'm not in front of the camera, I'm behind the camera. So you're also good behind the camera? I'm directing, yes. Okay. You also operate equipment? Yes. Okay. Wabisoma, or it's come with being with people ababikola all the time. Naye abantu aba character yo batera okwagala okuzanya n'ebyuma. They speak to them. Mbadde njakubuza character yange yeri. Very quiet, lonely. Not lonely, but alone. Introvert. Yes. They want to speak to machines like computers, cameras, tiga ye wala kwogera n'abantu. Please don't disturb. I am busy. Kati wubira n'abaana obeera oti? Kasita babanga waliwo ekintu kye baneetaaza bambuulire bwe kiggwa nkole byange. Kuba nange mba njagala bawa mirembe gyabwe. Okay. So do you help them with homework? No. No, this is what the reason as to why. Mwala, and they have that bond, it's unbelievable. Omwana wange ayamba brother we every day. Yes. Okay. When I charge more primary. Yes. Or senior, but yabita mwabi man. So, but when waba alimeredwa of course. Katinga mu math. Ngao sitagana. Era nkosa gugu. Bamanyi okubuuza nomuga akaligeno ndetegali amazzi geno tera amazzi g'okunywa n'okwata ate kati ffe twabyera mwana akubuuza ekibuuzo nga kati oba atawo nani amunsindikidde to try me. So yeah. And you can't afford to show them tokimanyi. Yes. Otherwise agamba naye daddy watakimanyidde nga ye superstar wange naye osirika ne mu gundi sikulaba mu media ku mikolokolo outdoor weekweka nnyo. So I don't know how you manage to not freeze on stage.
Usually, Mtu ali shy atenga introvert. By the way, it's funny. As an artist, that is how we express ourselves. Artists are very shy people, very shy people. But that's how they let out. But Richard Tebakulimba. Richard ali shy. Budget ali shy. And Kati Zizinga, yes. Most of us, that's how we let out, we vent. Ntindi tali shy. Ne walube bochaza no balaba bali shy. Ne kat character yera bikayemu ne ya Raymond. Ushabiro. Temwagala kumanya. Please be there, be here. Tetwagala kavuyo. So events you don't go. Mpozi ngampise. Wangamba to weekend tozimana Kampala. Ntabula mweri ebwa yaje mbadde ngamba. Obogenze ku farm. Sina farm. Kati obogenze kola kimu. Wali amaka. So you Country go chill. home. You go chill with the big boys. That is the trees, the monkeys. Yes. Emimonde mu lusuku. Miwogo. Where over them pollution. So every Friday you go out of town. Not every Friday, but when I can. When I can. Okay, Daddy Jawangalire. Daddy ali mu city center. Only city boy. City boy. Wali Bukoto. So tell me about when you guys were just from Naguru. How old were you then? It was about what, 10 years ago to 15, 10. What did you come to? Nali mukulu, nali nkuzi, abana we bali. One morning, tuzukuka batugamba mufulume, tubagamba tekudde uchi. Kumbe. Wali abali basenka bonga warning bazija bazuira ne bakwata obwabe ne bagenda. Why everybody was consoling themselves. Exactly. Bano bate bagenze, let's see what happens. Yes. Would win this. But that morning batekawo military ku space kati nga woga n'okufuluma munnaye Chibok jukira mwali temupanse bintu oba mwapangireyo munda nga mugamba awo nyini wopangira owaye twala keto twala gundi twala fridge kati gwe gundi leta motoka byebyo baba by this time you want you out there was no time mubiteeka ku motoka kubitwala anti wali obuzibu awo nga mwali temulisho kitu kyota planningidde. But luckily nali nfunye akafuye ekisasi kati muzeyi nampa ebintu byonna naye naberawo ye yasigalawo for about a week nagenda nafuna awalala. Yasigalawo bamukiriza. Anti abamu abasolida basigalawo. Solida be baliwa in this case. BDA. Mita ine ebisonyiwa. Nga bakuuma. Anyway, balaba ebintu abitutte kati era eventually ajja kwegoba. So basigalawo eventually fena ne tuvaawo. The girls bali bakyaliwo. No. So it was you and Daddy. Ne tugamba masajja gwe twala ebisinga. But we okay. Bakugoba. Ne baba wekubo kasinga mukyali awo. Naye tukyalinda. Okay, I heard, actually I know that you lost your wife. Yes. In that fateful boat cruise, whatever accident. How was it like? It was heartbreaking. It was devastating. I mean, you can't put words to sorrow. So that time was really bad. Naddala ku baana bambi because waliwo omuntu okufanga abaana bato naye bano baali bategeera so kyabayisa bubi. Omuwala yalinga ndowooza 13? Yeah, 13. Omulenzi naye yali ategeera. The mere sense that bonna baali basobola okutegeera what was happening. Yeah, so it was trying. So on that fateful day you were not on the boat? No. You wali osobola kukolayo kigwa tayagala kubeera mu bantu. Siri muntu. So yeah. Wamusibula bulungi? Yagenda ne mikwano gye. Unfortunately nali najengenze. So kati ndaba amawulire ekiro sibifaako because you didn't even know she was going on the boat. Amanyi nti atasobola kubeerako. Muntu nankubira nti gundi olina gundi
was actually with Simon. Simon amukubira amubuuza oba ali nange namugamba gundi afudde. Simon nagamba namwe mujjewo olwali biki bye mumpe ati bwe nayegera naye nangamba munnange byaze bubi naye ndi wano nyimiridde ku mulambo. Yali mukwano gwammwe? Nengenda eka nensanga abaana muteekateeka. Sorry. It happens. Such is life. She was so young. Yeah. So beautiful. Everybody. Tuli ku stage. Yes, but I mean just like that. Now again, you were so young as well to be a widower. It's tough, but a widow rather. You cope with life. Widow? A widow, right? But never widow. Widow. So what's Andy Kotia? Because I can assume she was almost doing everything for the kids. Because yes, that's true. Nali, I used to travel a lot. Kati nga yiba manyidde nze nzija kaseera katono nenvaawo nenkolachi, but I had to adjust. When that happened, actually nali ngambye nti ngenda kulekeraawo okuzanya. Why? Okulabirira abaana. But you see then mu senses of what as in you're trying to figure 1, 2, 3 out. But you don't think through your decisions. So then remember, let me give myself 1 year masikola. Let me stay with the kids. And that's what I did. So bano bakitegeera. Yeah, they could understand. Era nga bampereza obuyambi. Yeah, so 1 year ningamba kanve ku stage biki kansigale waka. I can imagine you explaining it to her family. Tindese. Ndese omwana mwogo mampanga mulamu. Munange. Unfortunately, ne mama yali yakadda from the UK ate naye I think that trauma yamutawanya. She passed? Yes. Around the same time? About a few months after. Kugati yaddangulu after that news. Yali amwagala nnyo. Oh man. Yeah. And the kids babuzanga ebibuuzo. Tebabuza. They had sense of understanding. So it's just butakiteeka mu faces I went, yeah, okay, calm down. Waba ayagala okukaba muleka akabe. Yeah. So after a while we outgrew it. Kati tuli okay. Okay, you missed stage. Oba wali tobirowooza nako? Kyajja luvannyuma. Kemba no guy. Okay, let me just go for today. Let me go for today. What if says I'll take a year off or obudde bwagenda bweyongera? No, I actually decided nearly 2 years. I sit back stage. Then nkiroza mnengamba kale let me give it a year. Yeah. Okay. Let's take another break. To come out of yes, Fun Factory there on stage. Kati awo mwali kuki? Owaye omusajja yatuyita atuweemu. Simon. Naye nga omuntu yeesoggamu nti agenze kweyamba amwogerera. Ulyavawo gwagenda. Waliwo badde osikanga ogenda nodda. Ng'anfaana agenda kukosa goolo. Omusajja kasita yatandika oyo n'enkomawo. Sagala banjogereho. Sekiro mwakimala. Awo. Kati ideas zino muzijjawa? Life. Buli gye mubeera, buli omu abeera anoonya skills. Do you task each other nti tukusuubiramu ideas where is it in a week, for example? Yes.
buli omu ulijali like I said now kati nze mba nfuna stories or skits zensobola okukola but sigenda kuzanya totya but it's about surroundings zobeeramu where you get the ideas from. Leka kati gwe abeera weka kale sibeeramu nti mbeera mu kakuuni ntambulamuko nengenda nebooza emmotoka nekola ki ntambulako ku restauranti nogenda nogula ku mugaati any situation is a skit. Comed we Uganda watuuse kati omulaba oti are we on the right track? There's been a lot of growth okuva ffe we twatandikira it was really bad because people bali tebamumanyi but ogenda n'ogamba comedy abantu and they feel proud which is good because the arts naddala ffe bannakatemba baali batugamba gyemirimu gyammwe emifu lwaki tobeera doctor lwaki tobeera gundi lawyer banka ebintu byaflippinga kati buli omu ayagala kubeera munnakatemba omuzadde alaba kati omwana nga luli abazinyi balinga obaki mulaba nga azina nayagala amusupport abagoma biki ebyo tembawa mmere naye kati it's prestigious so I mean there's been a lot of growth and we thank abasobodde okutubeezaawo bafans and all these people. Yes. Growth okusinga eri muki the fact that you guys have been recognized or maybe mwogerako do you bring out issues more society is it got to be addressed because now audience mujina yes. I can say influence mujifunye yes. and when you speak maybe the people abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa oba abavunaanyizibwako ensonga ezo they can pick up and act on it. Are you proud of such? There's that but nze ekyendaba the main essence is okuba nti we can stand nti nze nsobola okuyimirira somewhere neŋŋamba this and that and people would adhere or respect my thoughts but also okuba nti as a genre music yaliwo drama yaliwo naye it was never tapped into and yet we are so full of humor as Ugandans or Africans or wherever until we had not yet exploited that. So being that twasobola okukijja from wherever gye twakitandika till now that's what I call growth. Okay. Yeah. Content tuyinza kuba twetaaga okukyusaamu expand oba naye olaba nga ali fine. Okay, I can't judge, but abamu bagenda ne bagamba content nogamba kampe example ya Fun Factory. Our show is family oriented. Oyinza okujja n'omwana n'osekana and there's no harm. But there are other people who would use language to get laughs, which is not comedy in my opinion. So there are those who are known for going tribal. Exactly. Most of the time. Picking and, you know, so it shouldn't be that way. It should be a universal language, so to speak. But do you have like an association, if we don't improve here and here, it's true. Waliwo tuka. Yes, waliwo tuka. So I would think such guilds and associations should help streamline the way forward for the industry. But I highly doubt simanyi sijibeeranga mutuka simanyi oba those are the things that you guys focus on mweze kuba mwagala tulwaniridde okay omukulu atuyise kapeeka tulina okugenda nga tuli kitole so tuteekawo tuka yaffe abagenda the goal is to have ekintu a voice. Yes, nti nga musicians balina eddoboozi limu naffe tubeere n'abadramatists whatever just having a voice. Yes. Ebya sente bijja luvannyuma nenga comedy kati ndowooza alimu sente. There are people who have really tried because I live okulaba nti comedy are standing. I applaud Alex. Yes. He's really done a good job. N'abaana tubadde tetumanyi n'aba platform. Yes. Nammwe kati mwe mwekuumidde mu kakakuuni kammwe sirabayo nnyo baana bapya naye ng'ate mmwe musituse. Kiri ekyo kyekugambye nti ekyaffe kizibuzibu nammwe kyabasobera nedda kubanga ojja kwagala okujja muffe. But the way we work is, it may seem simple, but it's quite hard
ku muntu omupya. Unlike oli wagenze n'agamba kangene nkole stand up comedy, because stand up is you and your thoughts. Yes. Kuchama mwino okukola nga team. Yes. Kati nze naka wawe kigatto kyawe sinza kubeeri ojane tukufitingamu. Because you have the skill already. The first skill has to be osobola okwogera. Otherwise tetugenda kuteka ngoli chiwududu. No one abamu bajja ne yegoba nga alaba you guys rhyme so much. Exactly, that's what happens. Unfortunately, that's what happens. Nekwate ku Frobisher aina tindiwo already bakwatagana. No, that's what happens, unfortunately. So we're trying as much as possible to nurture more comedians because tuli batono. Yes. Lwaki temutiyamba ne mutwalira kapale. Abatajja musaako kati ekintu ekyo kiraba kisoboka naye time ye etaliiwo. Ani atalina time? Kapale. Talina time? Ng'akola ki? Ali busy. Neki? Anti simanyi. Obatanda batiikirira. Ali busy. Atya. Nkyanoonya ekifuula kapale busy. Musajja ati yali awo ng'akaaba. He needs to be placed somewhere. So yes. as tuka, ebyo ebintu bimwe. But also at the end of the day, you don't want something they're going to spoon feed you. Yes, because ojagamba kati tukaweri nsasudde membership kati kandaze bajja kumpanga, but without you taking the initiative. Yes. Nawe wekumire mu kintu okoleyo ekintu or you come ne tuwegatta ne tulaba ekyokukola. And he was such a good comedian. Yali yakoze erinnya atanaba kugenda. Okay. He's such a good comedian. Yes. But along the way, he lost track. Exactly. Many a times, if you let fame get to your head, once you let it out there, fame and money, kasabi kuyingira obotabusi. N'abachala. Awo kati kiri ku muntu. It's a personal thing. Okay. So, ani go tunuulira mu ba comedians abaliwo nogamba omwana oyo akikuba. Forget Fun Factory. Sagalo jene bias you. By the way, on a general scale. On a general scale, I respect all other comedians. Yeah, you respect them. Newe bera kono omwana nogamba omwana oyo mukama naye X Factor. Anaye ayinza n'okuba tagimanyiye mwenyewe. Alex Agina. Alex is very good. Naye Alex wada mobilizing is good at mobilizing and doing business with it. Naye era ya grassroots ya comedy. Alinamu olugundi. Naye I don't want to say he's the best comedian. No, but echa mobilizing chaja afterwards. But he's good at comedy. Salvador is good. Pablo is good. All these people are good. Yeah, but their platforms are different from ours. Oli politician. Kuba tombuulidde. Kati wasoma. Mbadde ndowooza anyway tosobola kwekubira ngoma. Tosobola kwekubira ngoma n'ozina. Mbadde manyagala kungamba Frobisher. Waliwo abansinga. Yeah, it can be the best. So it's I applaud actually all of them in whichever category. N'oli owawansi owe mayanga. Mayanga tebalinayo comedian no. Mwogere erinnya aliyo. Naye omanyi mwasuula drama ekigo. It was you guys. But how? I mean, there has to be an evolution. Yes. Kati mwani agenda bajjawo. Gye bali bajja. Kinaba ki? Gye bali bajja. Obusimu twatandikira ku bupeesa. Tuli mu smartphone. It's evolution. Dinosaurs zali tulina no evolution ejja ku TikTok eyo. Sijja gibeerako. Sigamba mbobere ku app. Namba bana talent ziri maaso awo. But you see nazo zina their kind of comedy. Yes, their space. Yes, which is, you see, evolution nayo. So, yeah. Kati omuna akola mutakuba yo tugirabira wano. Kati mwe mukyali kugune namwe mugenze mugenda ku TV. Mugenze mmera ku TV. Kati bo tubeera ano kugune onyiga obupeesa n'obalaba. Comedy wono omulaba n'oseka n'oyongerayo. Ekyo kyegamba evolution. Kati ate digitization wejja era tulina kukyuka nambeera. Yes. Tojja kusigala nti kale FM kanjitege. Kakati covid yajja atusalako nnyo mu bya kuŋŋaana. So ku theatre emwali
abantu abamu batandika okulowooza okay, we can still enjoy life nga tetugenze mu bifo bwebityo. So kati nabwe mwiteeka kuba mutandise okulowooza ku when they no longer come mu theatre. That's true, but the experience, what shall we do? The experience direct is unfathomable. You can't beat that. But it's not the same. But we upload skits every week. At least we stream every week. Show you to what cause it. Then we segment every skit that we take. And to go to theatre. Why should I go when they're going to put it up anyway? Oh, jakubaagala okulaba physically omuntu oyo nti gundi kanyende at least mulabeko. Mutubuuzaako nti muvaayo backstage tubeera basita tubeere netubalinze kakati tugire mu costume tubabuuze tulina okwetereza netwekuba kopagaalo netufuluma ekuba kopagaalo. Olinayo skits zozanyanga your supposed character gye bakuwadde ng'erina kufaananya bulala. Tokira mu movies you have to be a gentleman nga toyina nanviiri kati ozisalako bagiyita makeup ne baziteekawo. I can make up the face bakwambaza kagundi kabeera nga kasikini kakubika bwe kati enviiri nekazibika kaskini olungo olina kawalaata nga sikulaba nkobozi anti kati ebyo tetunakutuukayo. Yeah, but you have to have as an artist. Oba bino ebyammwe byaffe bya stage comedy, you don't go into those details. You should, because it gives you range. As an artist, olina okubeera ne range nti onsaze kati ndi comedian naye ate onsanga mu film nga ate ndi mutujju. You see, you have to differentiate. Kati that counterbalance is what makes you an artist. So in a movie gye wali ozanya, for example, film, series, whatever, nga baagala okusalako enviiri mirundi mingi n'obagamba temutawaana change my character okukkiriza mpozi okuutiza ku lupapula luno sente ziro zirina kubeera nga zanjawulo. Olisa Musoni amaanyi gange gali awo. You love your hair so much. How long have you grown it? Well, it's a while. It's been a while. Myaka nga 15 plus. Nkatosalanga nkatezikula anti kati nze sizifaako wezatandikira nsumulula ninaabamu nenja kujjawo mpeeyo ku tips. Tujjagera mu saloon. After saloon okuzikuza anti bazisiba ngamaze okusiba biki byente. So for someone to cut off your hair they have to give you money? Not really, I was kidding, but I mean it has to have such character. Yes, if I can avoid it, because at the end of the day sente zijja ne zigenda. So another project will come. Okay, so eventually wayingira mu Katemba industry, your parents were fine with it despite the fact that bali bakusubira mu kintu kirala. The lucky bit of it is we balaba nti ennyonyi weeziri kasa watandika okulenya ennyonyi ne bagenda naye lwaki twagala nnyo ennyonyi? It's a fascination, just like driving. Obanga tovugangako my friend n'ofuna ku motoka it's the same thing. Yeah. Mwana watandika okuzirinya ng'oli secondary? After senior 6, my vocation. Okay. Kati omwali mutwala emizannyo nga ki? For example, you said South Africa. South Africa twagenda mu festival, Grahamstown Festival. Twali tutute Mother Courage and her children. Naye nga tulina ba big names. Basenkubugi, ba the late Mr. Walgembe Joseph, ba Charles Mulekwa, ba Philip Luswata, ba Andrew Benon. Benon, yes. Big wigs. Atugu wali muto. The youngest. As the last born. What is your character? Do you even remember those things? I did multiple characters actually, as a musician, as a kid, and as a stage hand.
Stage what? Bano abayamba okutambuza kamera. Abasika waya. Kebo. Ngeno gamba temondeka. How was your first experience? Wow. Wow. Okay, that was not the first. Wama daddy mami yali akutwala ndozi. Daddy. Wali yazanyirako national team ya United Arab Emirates. Yali watabu nnyo bwatyo. Mami Tom Lwanga. Yali ku team eyagenda ku finals. Is that Africa Cup? Yes. Yafuna medals. Yuseera ebyo tewali tebazigaba. Ate alina okuba mubazira. Heroes Day. Wali. Bamuweya Heroes. Muzeeyi ndoozi ajja muwa. Ajja. Anasooka kuwummula. Ate oba ali nearby wali. He was that good. Yeah, so my sister actually bamuzaalira eyo. Ewo. E Dubai. Yagenda ne mami. Bikkirizibwa. Ebyedda byali byanjawulo. Byali byanjawulo. Mbuuza bigaanibwa. Zabuuza bikkirizibwa. Ennaku zino bigaanibwa. Baabikyusaamu. So baagenda ne bamalayo ebbanga ggwanvu. Yeah, twaliyo because she was born netubeerayo till about. Mwena family again. Yes. Till was about 4-5 netukomawo. Mwali mugeze kuzanya mupiira. Muzeeyi. Yali ageze kuzanya mupiira. Naye kati ne bamugamba leeta ne family. Yali cause I know the man knows that they had gone for a tournament. No. Kumbe he played for that team. Yes. Mzee nga yali w'amaanyi. City born. It's surprising nga yapulayo ndowooza abaana abalenzi abawera yanfunika amutwala talent. Naye era ab'omukika we bali bakuba abatono. Mwina era mu family naba bagusambye to that level. Actually muwala. Ali ku Crescent Crane team. No, kati ali Chicago. Bamutwala mu team ya US. Temuli bangu. So mommy's relocation to Aliwa US? US. Okay. Te mwaloze in touch? No, we're always in touch. Mugendayo? Nze. Lwaki? Ate abawala? Nali nsobola. Abawala waliwo muganda wange gyali mukulu wange. Wali osobola? Nze nga nsobola. Musimbi nga mweguli? Just emirimu gyange. Okay, nga bwogenda mwinayo shows. Osula wa daddy, mami tosasula accommodation. She's a very, very loving woman. Thank you. As a mother, yali ate. Nga wokyogedde. Very loving. No chiboko. Not chiboko, of course, but the times were not very tough. So, yeah. So, bwe yagenda eyo tegezaako kupursuing a career. She went in something completely different. Byali bimutami. I guess, I don't know. I have a feeling Katemba that yalina amusente. Anti kyembadde nkugamba kiri ekya growth tuvudde wala we twatandikira mu 13 kati nge batuzanyira bibaawo era bakyamuzanya bamuzanyira ku TV bibaawo akyazanya ku TV ezaawo za Uganda bibaawo ye bamuzanya nkyali mwana muto bakyamuzanya. Okay. Baby, didn't Kawunda ali omulabako? Yes, actually she was here last week. Yajja not surprising aku show. Eyamwe? Yes. She was here last week na abana be. Okay, so this idea eyokola annual shows zinezana. Yes. So mwagitandika mutya? We wanted to give back to our fans. Try to tulowooza nti omuntu abadde a consistent member oba show kama nti tumwenga card oba biki ne tugamba no, let's make it exquisite nti ne ambience agifeeling nti yes very different, appreciative and all this. So naye ate nga tusasula okuyingira mwali mu giving back ate kakati tunaalyawa. Then you're not giving back. Ati twandibadde tuwasaba million. Exactly. His cent. Ne tubagamba just mitwalo 10 just mitwalo 10. Yemo chikuba 8 tugezaako. So can you proudly say
you're a father, or should I say grandfather of comedy in Uganda. Relating actually, chemwatandika ne Philip TLC. You can never give accreditation to yourself. You to what comedy then? Yaliwo olina bojjukira abaali bazanya comedy. So mwatandika ekintu kya mpola. Though you've kept a low profile about it, you don't make noise about it. I always keep a low profile. It saves me a lot of trouble. Ninge ekintu mwakitandika mpola. Abaana bwe mugrow nze abayise emikono gyammwe ate bo ne bakireekaana ne bakikuza nnyo nekitambula. Very good. Waliwo abaana nga bo osobola ogamba kano kayita mu mikono gyange. Yes. I directed them. Yes. Nabawa maanyi. Yes. Like sola kumenya manya. This politician here. Sijja kumenya manya. Nenga jebali. Nga now ojja kugamba even when I retire. Yeah. I put somebody up there. Do you think of retiring? That's the beauty about this industry. The older you get, the better it becomes. The better you come. So until the actually ne muntu anaaba mubeera ba comedian. Oli wali olayinze tugenda okuyira omuntu akola ntulowooza oba yeeye. Tumirako. Tumira abafanzi bange bonna abatuwangazizza abalabi. Simanyi naawe olina team Frobisher. Sinaba anti siri ku mikutu. You don't have any social media? I have Instagram, but they're not under my names. They're under my company name. Oh, what's your company? Films 3 Production. Films 3. Mukwata film. Tugezako. Ade balina olina team, omanyi buli public figure alina team. Nange ndi public figure. Toli, okola ki wano? Kakati awo. Tumira tuviire abantu bagaliza weekend ennungi. Thank you everybody, daddy, mommy, my family ate ngazi, Fun Factory, buli omu. Alright, nange ntumirako. No. We'll see you again on Monday. May God bless you. Bye-bye.